Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukungubazi omukulu, abakulu b'amadini, bakungubazi bannange, abayimbi bonna, bannakatemba wamu n'abawagizi baffe, bannayuganda mwenna abalaba kitalo ddala ekya muganda waffe mukulu waffe Mwami Kato Lubwama. Njagala okutuusa okusaasira kwange wamu ne famire yange eri famire ya Kato Lubwama, era nga nsaba Allah abagumye nga n'olunaku lwaleero bwe tulumala saba Allah sigale nga bakutteko ekkubo muganda waffe lyakutte lye limu lye tugenda okukwata, si kipya ate tekigenda kuba kikadde, otusooseyo obusoosi era tujja Kato wumula mirembe. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako, naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda. Ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized, abayimbi bantu balamu, bannakatemba bantu balungi, era kyekifaananyi Kato kyeyasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. So n'olwekyo olunaku lwaleero akaama ako tusaba mwenna abawuliriza abalaba mu Uganda tusigale nga byonna ebyatusobako ng'abayimbi bitusonyiyibwa, naye tuweebwe omukisa okuba awamu. N'olwekyo muganda wange Kato, Mukama akuwummuze mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Munzikirize mu kiseera kino mpite ekimuli kya pepe sebugendo kiteekeko ku munywanyi wo Kato. Mwebale nnyo. With my soul, with my soul, mwebale nnyo. it is well, it is well with my soul. Abayimbi ne bannabyabitonde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwatusondedde nnyo era mwatulabiridde, mwatubugiriza ate mwakoze ne performances ku National Theatre. Ndoza n'ebyamabugo era nze mbikolako, abalina amabugo mugaleete, abalina ebintu ebikalu firiji, TV. Ate olwalebo nsereko bwetwakubanga omubali nandekayo naye nange era ngenda kujja, nali ngenda kujja nesimbawo enansana nga ndaba ambuleera yeeriwo, nasanga ambuleera bagitutte neŋŋamba bankozesa akatiko, neŋŋamba bankozesa ettulubaali naye era kyagumye n'ekikapu kikola. Omugenzi omwoyo gwe Mukama guwummuze emirembe, era bw'osanga omuntu omwana we famire ye ng'olina weosanze bambi muyambe kireme kkoma wano. Tweyanzege bakulu. Anze Bujingo Huntington, Managing Director of Fun Factory. Kato Lubwama abadde ekyali wange nnyo, he has been my mentor, he has taught me a lot. He was my close friend. Mirembe ensaawa yo tugitadde miliyoni emu era ngiwadde Mariam Ndagira. Wumbula mirembe my bro. Yeah, amanya n'eddoboozi Madrat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kitalo nnyo ekya mukadde waffe, naye eddakiika eri emu yokka gye batuwadde. Kino kigende eri mukulu Jeno Katumba Wamala, Kiwanda, namwenna bannabyabufuzi abali wano. Omulimu gwaffe gwa kuba kuŋŋaanyiriza mwe ne mwogera. Kirungi nnyo naye mutulowoozeeko nga ba artist. Muzeeyi Katumba tugambire mukulu mutugjeeko emisolo gye mututaddeko. Tusolooza endongo yaffe buli kimu ne kigenda namwe ne mukekejjula tubikooye. Tugenda kufa tuli bannako tetulina we tubeera lwakuba mmwe mweraba. Okelo Sam.
gyogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere. Awo nga tuvuddeyo tulina banaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda e Kasubi, bw'otuuka e Kasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimba bakiyita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, piro, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere ng'ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12, make-up w'abakyala, ayagala ebyokuzanyisa by'abaana, ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo babirina. Kale enamba